obuwunga ewaka tuliwo abawerako tufunye obuwunga tufunye kilo zino ziri kilo 20 oleka buno bwa kilo 10 then lwakuba mungambe ate ebindazi bisigalawo ne musobola okusiika mu budadizi ne nameketako mpola mpola paka ku ssaawa eri wenabeererayo kwata oze buli kimu kitambula that's why nyinzo sigala nga ngezaako kubikola bwe bityo mugaati tulina akaveerako ebintu bino sukaali mwali awera ebinyeebwa biwoomera nnyo ku matooke ne butto muno mwali butto kilo za sukaali eziwerako buli kimu ebikozebwa mu bulamu obwa bulijjo tugambika tukoleyoko shopping efaanaganako oko bweti mpa balansi wange okitegedde mukadde kasoke enkoyo omutwalo ogugwo kyali kiwenzi gyayogera mpola sijja mmukya kikye tutayina waneeno kyoba otugamba kyobadde osuubira nga Sonko tazze nakyo leero ebijanjaalo sibirabawo ebijanjaalo muno mulimu ebijanjaalo tebaba nga babisigaddeyo ebijanjaalo biibino tulina ebijanjaalo kilo zaffe eziwerako teri kilo emu tulinamu ebijanjaalo weebiri ki kyetutayina ng'obadde olayika osuubira tuyinza okuba nakyo mbadde manyi mugenda kujja n'enkoko omanyi tugenda kujja n'enkoko enkoko oyagala ya bifi oba oyagala etama ki ekirala saagala weekwasa wayekuzaala ng'etuuse oludde nawo wali badde abaana bazaala enkya nze nyagala balaba amakuroni tegalika amakuroni bagatunda mmeka 3-5 lero komo tufuneyo amakuroni abali ku TikTok live yaffe bagiblock nze tusobodde kola live then katugenda kola live enkya kyokola enkyo ojja kujja kusaawa awo nga nnyabiki then tujja laba nga wekinatambula Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale tuzo okukyalira ku kyali ki akabanga katambula sole mbadde nga mugiraba wano ewabo we babeera we tuli gwe bye itawe emisinde tukusanze lero ng'ofumbire eti iye mati mbadde nakafuna emmere wadde okolota badde nakafuna emmere ofumbire wadde wakafuna emmere lwaki gw'ogifuna leero anti mala badde yakafuna sente z'emmere babadde bakafuna sente z'emmere ate envanga ati tetuziraba weziri ofumbye envaki bijanjaalo wali tofumbiddeko binyeebwa ebyanguwa okujja bijanjaalo byayidde dda nemmere nga nti noba olina n'omuceere munde natumala nti abagenyi tweyongeddeko egenda kumala tulebutuzi naffe tuye goya akawunga bakayita batya mu lusoga bando akalata bando bakayita bando kyokola bakiyita batya ng'okyogera mu lusoga gamba nti nno ndi kugoya kawunga ndi mu kugoya akawunga oli mukola otya kugoya akawunga oli mu kugoya akawunga ebigambo nyinga bingenda bisigala bimbanga bya Luganda naye nga tunalyako kana tera okujja oba bakatandika butandisi
Salongo omulamba kaza asinga omukazi obuwanvu obulamu buli butya bwebutyo neyogera nnyo ate ng'otunudde enobooti bwebutyo lwaki webutyo yogera nnyo abantu bawulire lwaki obulamu bwebutyo nanti nakafuna emmere kati yogera nnyo ntokola otya naye kyembadde ngenda okuwa sigenda kikuwa lwakwogeranga mpola lwaki obeera oyogera mpola tuba tuliwa tewali lwaki si bulungi nnyo olina ewakuluma tosiina wanuma naeki ndwawo ofuna emmere olwokufuna emmere lwaki olwawo okufuna emmere ani agano gifuna tewali sente ziba teziriiwo ezigula ate nga wangamba okola otunda ebindaazi sima ebinunaku bya mitwalo emeka biki nobanga tofuna mmere kweli leero tebitambudde tebitambudde tokoze oba tebitambudde bulungi tebitambudde bulungi wagenza n'ebindaazi ebyammeka n'otundako byammeka tutunze bya 1,000 otunze ebindaazi bya 1,000 ng'ogenze na byammeka byabadde nga bya 8 kyoyina na byasigaddewo okikakasa wali eri weebiri atusobola birabako sure kadeni ogenda bikola tebabidde nga bisigaddewo bagera birira waneno mpola negye watambuza bujja otambuza nebiggwawo ebyakasanga naye bagezeko bya 1,000 lwaki tokola kunoonyereza n'omanya lwaki ebintu zero biganya otambula badde sirina maanyi bulungi ntwala leeti ogenda leeti iye okay kati then ekyokukola kiriki gagenda kutambula baleeta ekisumuluzo ogenda kutambula mpola kati so ekyokukola kiriki bwebanga bisigaddewo then oba tolina wakusoma mba sirina kyakukolera kale tuzze okumukyalirako katini okumubuuza ku mami akyali muyita atubuuzeeko kale tujja ntumubuuzaako okompolampola nga omanyi obulamu nga yebutambula si bwangu kale kati lwe twasembayo okuba waneeno naawe watugambye ebyokulya bakugamba oli ebiki bagamba ndye greens kati greens twayogera naawe nenkudirecting wa chairman ogendayo n'omufuna iye ngendayo akuwa si ekyo takujjaako sente ngendayo nampa otanzijjaako sente so chairman tukwebaza chairman Bukenya Elisa ekyalo Wellow Spring oyo ayina ennimiro ya greens nakati Bugajjo byandi so on webali kuba nti omuntu uzeewo nawe omufaako omwebya greens ebirala byali biki ebirala n'obutunda bagamba nyina okunywa n'obutunda ennyo ne juice n'ebizaamu omusaayi ebirala so obifuna emmere nga kyakawunga iye ani agenza oyita mukadde gagenze kyusa lugoyagira agenze kuki okay emmere akawunga then n'endala yonna ezaamu amaanyi n'omusaayi omubiri iye okay tuze okumukyalirako tubuzeko ne ku mukadde mama wono kati wali wano batugamba programu y'okuzaala eyimiridde etya dole tuddayo okodi tujjukizeeko tuddayo nga 2 omwezi guno gwenyini gwe tulimu tuli mu gwa 6 mposi tuli mu gwa 7 tuli mu gwa 6 ennaku z'omwezi 2 olina okuddayo 27 then okuzaala bagamba osuubira biseera ogw'omukaaga ogw'omusanvu nga wayiseewo wiiki emu mu wiiki awo ng'emwe naabanga yukwiro jja boozaala okay oyina woolirako ewakuluma wonna twagala okumanya ku condition nawe ekitawanyamu kyonna ng'ogyeko ebyenjala bye tubitegedde nti emmere ejja leeti pozi bwe mba ntambudde nnyo kale mukadde tusanyusa okulaba mukadde weeyongerere ono bwoti mukadde ayimirire wali eri mukadde weeyongere wali akabbulu ako mpozi nti woba otambudde nnyo okola otya otufuna kali pozi nga ntambudde nnyo neno mundirawo ne mutandika okunnuma ate nga bagamba olina okutambula n'okuddukadduka mukadde obulamu buli buti bulungi nasonyi kuyimiza mukasana nti ewantu wafunda ali atyo yali awo mwana musirise akola atya
Ali awo mpola mpola. Embeera ye eri etya mukadde gwe wali ozaddeko obaddeko n'abaana abazaala abalala embeera yo giraba otya? Embeera ye njiraba nga yali kumpi kuzaala. Akola atya? Embeera ye njiraba nga ali kumpi kuzaala. Waliwo ebiraga sayini ziraga nti ali kumpi. Twatuyinza obutasooka mwezi gwa 7 gwe batugamba kusinza ku byolaba. Manyi nga tetusobola kusuukawo. Nti manyi nga tasuuka mwezi guno okuzaala. Okay. Kati mukadde twetegese tutya ku saidi yo eddagala ery'egganda omwana atere mu lubuto n'ebirala bikolebwa. Era tumwana n'abako n'atuulamu. Kyongeze ku ddoboozi. Akola atya? Atuulamu n'anaaba. Eddagala ery'okutuula mugenda yituula mu butuuzi. Libagambe ery'okumenya biki omwana atererewo ebyo. Alituulamu era amenya. Amenya. Atuulamu n'anaaba. Bane ono ye maama wa kyali ki abatala program yaffe yaggwe mabega mwalinga mubuuza mukadde aliwa omwana oyo abazadde besonko manyi bali andiso ono mukadde yono yavudde mu kyala jalaba omwana we paka muyambeko omwana azaale omwana gwe tulina yayina emyaka giri 14 yakabasanyizibwa sajja yayitibwa Kakiga Ivan era namufunisa olubuto olwanyuma Kakiga namuddukako ogwasoso kulaba emboozi nabadenga muzira okuva emabega mubadenga mulaba kuva gye twatandikira nga tujja tukola emboozi z'omwana ono paka wano tutuuse olunaku olwaleero so tubinda bindu okuba nti ajja bagenda amudwali omundi ogusembayo ate oluvannyuma ate abeerenga azaala olubuto lwayina lw'abaana babiri balongo ne taata w'omwana yamalamu omusulo era tetumanyi wagyali mu budde buno temuddangamuko muwulizaako Iye. Mukadde waliwo programu yali enoonyerezaako ko mulaba muyinza okulaba taata w'omwana temufunangayo kantu konakono tetufunangayo tetumanyi bwe bagyali bwe bataliiyo n'empozi mabegako mu kusooka ogambe wamulabako lumu naye simanyi bwe bagyali oba simanyi kale waali. Okay. Mukadde olina kyogambayo abantu baffe babikunyonyola tubadde nga tujja nno nitumuyambako. Ngamba abantu era batuyambire ddala kubanga ndaba nga obuyambi sibulina bambi. Kuba ndi munaku omwana wange talina buyambi. Sirina muwanirira ngamba abantu bamuyambe bongere okumuyamba. Kati omwana ngali mwene condition bwete mama Roza asinga kwetaaga buyambi butya? Omwana Nzongeze ku ddoboozi ng'ono. Era asaana kwetaaga buyambi bamuyambeko mu kuzaala obuyambi bujje bamuyambeko buli kimu okulya buli kimu nga bamuyambako. Mmere ki gy'osinga okwagala okulya ng'ovudde ku mbeera nti eri bweti nina kulya akawunga na bijanjaalo emmere ya layisi biki gwe by'oba olya bw'oba oyagala okulya olabe nti osobola okuba nti osindika abaana piu bago wali Omuceere. Yogera nnyo yogera. Omuceere n'amakoloni n'amatooke. N'amatooke. Niba ina amatooke amatooke ogatunda otya? Amatooke. Nkola mukaga 10, 5, 10. Mukaga 10, 5, 10. Kweyongera mu maaso n'enkota mu kitundu n'ebyo. Neto oyinaako tandaba oyina myera. Enkota ziwaddewo naye nazo. Oyina myera. Kati omalawo nga gammeka amatooke. Jangu tubulire wano mukamera kyo tubulire yowala. Jangu tubulire wano. Amatoba n'agamba sonka ataddewo omuntu awe. Amatoke goga yino gamba toke baga tulina kumanda ne gakocha obagako. Amatoke gambye gatonda otya? Amatoke. Ntandikira mukaga 10. Emino mukaga ja 10. Enkota gumu kitundu paka kwebiri paka kwesatu. Ne kati oyinawo myera gyo tubatugulako leero. Mukuleko leero enkota munyagisanga wencha. Oyo muganda woyo. Oyo. Si muganda wange oyo. Muwala wange. Muwala wo gwabira naye wano. Iye. Kale. Kaido omulabi. Wala. Etwalo ya. Kale tuguleko ku matoke gammeka. Agetano gamara. Amatoke bagalirako nva kizoba oyagala. Nyama. Bagalirako nyama naki? Bagalirako ennyama. N'ebinyebwa. N'enkoko. N'enkoko. Byonna bino bifumbo mulundi gumu ebinobirira ku matooke oba kiba kimu kimu. Bali manya amatoke galumirako nnyo ebinyeebwa. Wala kiwomera ku binyebwa okusinga amatooke mpozi n'ennyama. N'ennyama. Okay. Katuguleko gammeka? Agetano gamara. Gawa mala mwene obyagala kulya bwomu. Gatumala. Agambe nno mwe amatooke gattaano. Jagamuwa. Gamuwe. Agatuveewo
Aye olimu butagamu wamu amatoke gagambye gatano. Bakuwa amatoke ga 15 mukadde tugambayo kaki. Tumuliyeko ku minwe. Kunyambira mwana wange. Ne already bamuyamba yambako dde mabega. Bamuyamba yambako dde mabega. Kati bamuyamba ke kisoko bagamba yoki. Bamuyambako ekisooka. Bongera okumuyamba. Kati bamuyamba yamba dda. We bayamba omuntu basooka kubeebaza ne basaba ekidda. Kusiwe kiba. Tweyansiza abayamba mwena. Tweyansiza nnyo tweyanzige. Mwongera okuyambera kuba embeera ekyali mbi. Okulya tulya sawa nga zino bwe tulidde tugenda mu sawa 10 tetulina mmere gega getano sembeza wano kayidde agalazi ng'obuseera bali balina tuwo butasanga bubi bali amatoga getano abali ebweru w'eggwanga ate mwebaga baseera nnyo naye embeera wano weetuuse tugalima wano ne bwegati bagambe nti gasente mmeka ezo 15 ono ga 15 yeah bakwase amatooke gaago kati muula wuli eyo ogawe muula banagafumba kyeggulu oba batandikirewo okuwaata banagafumba ekyeggulu amatooke tugafunye kubulako ki nva zizitwala leme tuziyiza amatooke go tugafunye okay otugambayo kaki amatooke omuceere akawungo kakooye okakooye wekana banke ekaliwo mere miterumya njala Langandya. Kale nze Sonko Muhammad omukulu gutaka tusinzira Professor Kaida mabega wa kamera tongere bajikiza ntukola airport pickups bobanga okoma wano mu Uganda you can contact us ku namba y'essimu 07 bagambe batusonyewo mukabataabo 0706 7 47 ku namba y'essimu eyo nabango tukwasaganyiza buterevu bulamba tujja kubanga tukwatagana nze naawe nkukime ku kisaawe entebe mu mbeera yemu tulina namba endala eya MTN eri 0782 95 21 55 ayina kyatasoba kyawabula comment section weri obaita ku namba za WhatsApp ezo nze mwennyini zabeera nazo tujja banga tukwatagana bulamba tuali ku live nakuzinga bili emabega mbadde busy nga nkeera genda kudda kulendo nfunyika time ojukire bye twaliko kwalika abantu baffe nga bagamba galolabike bulungi lwako bagamba nyo tugulye nya kawunga kanji n'ebyo byosinga okulyobere n'amanya ganasindika abaana otukole abaana bayite mbuyisi cwi salongo mbafune eno mbawa amanya abaana tugende mu maaso kale so nze Sonko Muhammad katugende wali ku motoka tulabe kye tuyinza okubanga tuyinamu Professor Kaide yali mabega wa kamera kale ambadde somehow tight mu bizemu twasembayo nga tukanyiza nga twakikolako emabega nali wano wenyini wetuli twonge tubustingemu omubiri abere n'amaanyi alire mu time nga tubaza paaka time y'okuzaala tuleme tuuka atandike kwekwasa teri bigenda banga bigezo teri kunti ate sisobola ate kati ebyokusindika biganya ffe tuwagala abaana solongo njagala abaana abantu najempita bagamba omwana azaala di oluddewo yongeza mu kasupiti tozaale nga obudde bukyali but tuba tumaze okola shopping and I think very soon tugenda twongera okugulayo ebirala mama kit tulinamu mukyamani hakiza gye yatuwa tulina okwongerako endala ebaafu bucket ekidomola cotton ekiveera tukirina kiki mwebakawo nga bakebera then n'ebirala ebikozesebwawo mu kuzaala mujja kuddamu okundaba nga kola shopping endala nga tugenze kugula ebyo ndowooza bulungi nnyo kale weyengereko oko bwotyo nekwesigamaamu mbutu ngenda gigula weyengere wali mukadde weyengere wali eri bwotyo tugulu tulinamu okwo bwe tutambuddemu okwo nabwo katukwata waggulu tulinamu okwo wano ebintu just bitonotono betuzeemu leero nnoonyeza obuwunga mirira bwe batera otuwa obwa kiro omuceere terogula kiro 10 nga mpaakinge ne leero kiganye for today nenfuna nga bapimye mupime guno omuceere ogambye omuceere gwesinga okwagala jirango oteekaawo wansi yes teekaano wansi guno omuceere njagala nnyo ebiseera ebisinga onyumba nze n'ebintu bino nembiragaye abantu ne balaba nemanyi tuba tuleese ebintu nga tuba tukikoze olusi tekyali bale kirungi nnyo okubikola bwe tuti kulaga buli kimu kyonna naye okulaga transparency nti abantu abampa bino ebintu sibalabangako namwe mulabika temundabangako so I have to do this okulaba nti tutambuza ekintu kino obuwunga ewaka tuliwo abawerako tufunye obuwunga tufunye kilo zino ziri kilo 20 oleka buno bwa kilo 10 then lwakuba muŋŋambe ate ebindazi bisigalawo
ne musobola okusiika mu budadies ne nameketako mpola mpola paka ku ssaawa eri wenabeererayo. Abalwadde baganda tasobola okulabika obulungiko katuso tuwongere twesiiga akazigo ne bino. Naliko ne mukadde wange mukyala Sala Kabenge nampabula muko eri ebintu ebimu kulaga ebintu bino byonna tugenda okukomekereza nga tumwetaga okulaba kiki tuba tuleese kuba bagezi kati bangi tukola ebintu nga tuba tubikoze ne mulimu abali mu bintu bino nga bo bagifuula business ate abamu nga tesibwe ekyo tuba tuli sabbuuni kwata oze buli kimu kitambula that's why nyinzo sigala nga ngezaako kubikola bwe bityo mugaati tulina akaveerako ebintu bino sukaali mwali awera ebinyeebwa biwoomera nnyo ku matooke ne butto muno mwali butto kilo za sukaali eziwerako buli kimu ebikozebwa mu bulamu obwa bulijjo tugambika tukoleyoko shopping efaanaganako oko bweti then tujje neiba abadde asigadde abanja bali namuko wano sente neiba abadde asigadde abanja yo gwevayo genda nawe ozaala omwana tujje mpa balansi wange abo kitegedde mukadde kasoke enkoyo omutwalo ogugwo kyali kiwenzi yayogera mpola isijja mu kyayo bwenzi je nyagala ayogera lwaki dero nyagala tugende bwe tutyo mpa balance wange bali kuwa change so tusoka tutambule ne bino netolabula mga bigenda okubeera nga butambula ndi sure nti tujja kuzaala era bijja kutambula naye tuggala obuto butabamenya tangodde bbali kije tutayina waneeno kyoba tugamba kyobadde osuubira nga Sonko tazze nakyo leero ebijanjaalo sibirabawo ebijanjaalo muno mulimu ebijanjaalo tebabanga babisigaddeeyo ebijanjaalo biibino tuyina ebijanjaalo kilo zaffe eziwerako teri kilo emu tuyinamu ebijanjaalo weebiri ki kyetutayina ng'obadde olayika osuubira tuyinza okuba nakyo mbadde manyi mugenda kujja n'enkoko omanyi tugenda kujja n'enkoko enkoko oyagala ya bifi oba oyagala etambula yebifi oba nkwese ente onegulira enkoko olimba oyagala zikola mbirala ki ekirala enkoko ngitegedde enkoko ki ekirala enyama naye ebuzeewo wano nina omukulu wa Kisoboka eyatuwa luli ettooke n'enkoko ebijjukira then angambye byagenda kubikola kuba binera ebimu tuvudde mu katale lyebweyogerere kuba tuba tugenze okugula enkoko nangamba ninda kencha wagenda bbaawo ensava nasooka mpaako yange omukulu wa Kisoboka byagenda bikola enkoko n'ennyama ki ekirala saagala weekwasa waye kuzaala ng'etuuse oludde nawo wali badde abaana bazaala enkya nze nyagala balaba amakuroni tegalika amakuroni bagatunda mmeka gasatu bitaano lero komo tufuneyo amakuroni abali ku TikTok live yaffe bagiblock nze tusobodde kola live then katugenda kola live enkya kyokola enkyo ojja kujja kusaawa awo nga nnya biki then tujja laba nga wekinatambula kale gwenzi yanjogera mpala yosigenda kwokyayo wewe tujja okuddako beera nga oyogera nnyo leero oli ku kibonerezo bwe tujja yogera nnyo obeere ng'oyogera nnyo kale tugenda kufuna ebirala tugenda kufuna olunaku mbadde nsamuddemu muwandiike ebintu bye tulina okukozesa mu kuzaala bye tutayina byonna tuddemu tubilistinge then tugenda ffenna gye tulina okubigula tuddemu tubigule byonna bibeere ku standby mba mubyagala mujja bba nabyo mba kibakalubirira nsobola bitegeka ewaka oyifuna tuyinza n'obireka mu mmotoka kuba emmotoka esobola wano okumpi n'emubeera olukulumira nkusanga ku mmotoka n'amafuta tugenda gagula gabeeremu kugasa olya nti nolukuluma batuuse okufuluma nyagala nga batuuse kufuluma bya ddala kuba sikutwala kubeerayo oleme kuzaala tole nga lukuluma ng'ojja ku mmotoka ng'onkubira simu nkusanga nga nfula mu ddwaliro nga ozaala si bwe kiri abantu baffe bookyeyo akagambo neyanziza abantu bange abampadde yogera nnyo anti kyekyo lwaki leero tugenda kufuna kwogera mpola abantu bange abampadde ebintu neyanziza nnyo neyanzenge we bajje mukama abaddizeewo okay ono ye mulamu wa abantu bagambe nti mulawo yoyo yono mulamu wange bana ab'emikwano mwasiibye mutya mutwaye tweyanze nnyo tweyanzeege tweyanze obuyambi bwammwe mujje mukama abaddizeewo
Mwebale nnyo mwebalire ddala nkwate tukyetaaga naye era sooka kwebaza kye tufunyeeko then n'ebyatu byongerezeeko mpola mpola kuba time tukyalina era akabanga nga mubimanyi eby'okuzaala. Kale mukadde bweyongereko mu maaso twogere nnyo bano basobole okuwulira. Tweyansiige abantu baffe batuwa ebintu tweyanziige era tukyalina olugendo lunene olw'okuzaala. Tusaba buyambi mutwongere emujje temutuulanga okwo. Omuntu eyafuniisa omwana ono olubuto Kakiga Ivan nga bwe weeyita wali kulya mu factories ezimu. Mbadde nsaba olabikeko ng'omwana ono tannazaala. Siina kyenkwetaaza abagaye beeyongereyo abaana abalekana. Nyinza oba nze siina kyenkwetaaza nga Sonko n'abantu baffe abatulaba. Naye bwe tunaba tutambuzza ekintu kino nga kibaako bwe kituuse somewhere twagala ojja otuukize responsibilities n'abazisigadde ng'abaana babo wadde olubuto ndwesibako naye si lwange. Nkusaba olabikeko bwe kinaagaana ngenda ku displayinga n'okunoonyako ebyamaanyi because wazza musango naye sina kyenkwetaaza sigenda kutwala mu mbuga naye nkusaba olabikeko. Abaana bano batugamba balongo twagala mulongo n'omwabuuka empuli y'Abaganda simanyi bagamba ate abaana tatabwe nga taliwo biki saagala nfune buzibu bwonna nti Sonko agenze mu ddwaliro mukazi w'okuzaala abaana nadda n'omu oba ne wabaawo atadda tulina okukomawo n'abantu basatu maama n'abaana be babiri. So olabikako munywanyi tukwasaganye embeera siina ze kyengenda kukola wallaahi nkubulya naye binaaba nga biganye mu Uganda tebeekwekamu tujja kukunoonyako mu mbeera endala ate bibeere si byangu. Kyemmanyi olabika gy'oli video zino ziraba bwe kigaana watuuka okuzaala ngenda displayinga ndaga muntu yo kubanjirina bannayuganda bakwenoonyeze. Kale nze Sonko Muhammad tongere beji tukola airport pickups mutukoneko Professor Kaide ali ku kamera ya YouTube tuina director CD Crown side eno video zamalabe za TikTok ze tukoleza boda n'endala atuyambeko side eno ya ali ku kamera endala katusinkana omundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.